po jako akawuwo. Naye mmwe twabalonda nga muteekwa okudda ebirowoozo byaffe ne bwe tuba tuwanguddwa naye nga biwuliddwa. Abasuubuzi abakakkalabiza emirimu gyabwe mu katale k'e Matugga batabuse oluvannyuma lw'okubategeeza nga bwe bagenda okubasengula ku kkubo kisobozesa ab'eggombolola y'Eggombe okugaziya oluguudo luno. Kkubo tulyagala era mwogedde bulungi nga maaso g'omutegeevu olaba purogulaamu nnungi. Toteekeddwa na kuyimirira ogiyimirize naye ekonomikale mu nyigiza y'amaka ogenda tulekawa. Mwami Kabembola sikutiisatiisa kuba olabika wazze watidde dda naye naawe mu by'obufuzi agalabika agakulabyeko geekagogeeka. Bino bibadde mu lukiiko olutegekeddwa ttawuni kiraaka w'Eggombe Ssennoga Ahmed mu kaweefube baliko ne ssentebe w'eggombolola y'Eggombe Ronald Kasirivu Kabembola okumanyisa abantu butya bwe bagenda okukolamu enteekateeka eno ey'amakubo. Ekkubo libadde bbi, amawulire tubadde tugawulira naye nga ebitukutte ssente nga tetuziina naye ka ssente zaalabise kubo bamaze okuyiwa kontrakita tusigadde tteeka buteesi muki. Bwe mumange temwagala tema ttaka lwaki ensiko mwagirekawo era ne bamukkirira emmanga awo ekkubo twali tuligaziiza ng'oyogera ntema kati mwe munaddamu ebyo nti ate tudde mu kwegayirira ono yalekayo ensiko ate tagirima ani agenda omulimira ku kibanja kye. Wano abasuubuzi bategeeza nga bwe bagenda okubasengula buli akolera ku kkubo ekintu ekibatabudde nga bagamba nti ekifo baagala okubasenda bangi bafunamu ssente mwe balabirira famire zaabwe. Honorable Kabembola azaalibwa wano naye osobola omubuuza statistics nga takola ki tazimanyi. Nze nkimanyi ng'omuntu azaaliddwa wano yandibadde amanyi engeri akatale ako gye kawaniridde abantu era ensonga lwaki bwe mubadde mwogera wano temwogedde ku paati ndala wali katale kitegeeza gwe mutima era bw'oyogera katale ako oba otukutte ku mutima oba nga agukutte n'ogussa ebbali. Honorable mwami olwo singa ogenda n'olumba ku poliisi wali addukira ku Amora bwe batereka ki emmundu kubanga ye mukuuma okubeerawo. Ye ttawuni kiraaka Ssennoga ategeezezza ng'ekkubo lye baagala okukola lya kuyisa emmotoka bbiri kubanga ekkubo we litandikira abasuubuzi babeera mu kkubo nga n'emmotoka emu tekyasobola kuyitawo. So tetwandyagadde tubeere na nguudo zinaaleeta bizibu nti nfunda oli lwalowooza ogamba nti kampite wano ntuuke mangu gyendaga n'agamba nti asijja kuyitayo. Kati eyo embeera etukuba naffe ffennyininyini ng'abatuuze kubanga buli wobeera n'embeera ng'eyo omuntu agamba nti nze sijja kusengayo waliyo enzigotta eyo sijja kusengayo olw'oluguudo lwali telulina ngeri nkola nnungamu gyoyinza kulagirira muntu nti nsula ku luguudo gundi oba bw'oyita wano bw'oti otuuka bw'oti ewange. Ssentebe Kasirivu asinzidde wano n'alabula bonna abalina emidaala egiri ku kkubo kubanga bagenda kugimenya okusobola okugaziya ekkubo erigenda okubagasa. Njagala okwongera okusaba abantu baffe nti tukimanyi bulungi tuyinza okuba nga tetulina ttaka limala makubo gano okusobola okuba nga gayitamu naye okukolaganira awamu kigenda kutuyamba okulaba nga tufuna ebibangirizi omuyita amakubo ago. Tukimanyi nti mu local government ssente oluusi ziba tezimala naddala okutuuka kuliyirira abantu teziba nawo nti omuntu omuwe ssente akuweeyo ka space oyitewo naye bwe tukolera awamu ne tuwuliziganya ne twewa amaanyi abakulembeze ne tuwa betulonda amaanyi abatulonda amaanyi n'abatulonda ne batuwa amaanyi ate naffe ne tuwa abakozi ba gavumenti amaanyi emirimu gisobola okuba nga gikola ki nga gitambula. Oluvudde ku mabanda Kasirivu asinkanya abatuuze b'e Mwerere nga wano abatuuze bagamba nti ekkubo bwe liri mu mbeera embi etabasobozesa kutambula bulungi nga wano Kasirivu abasuubizza okugenda mu maaso n'enteekateeka ze bajja e Matugga nabo okutuuka mu kitundu kyabwe. Tuli bubi nnyo 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 era singa tetulwanye ffe kwekwatiramu nga ffe okulongoosa okutema obujegere n'okutema ettaka nga tuyiwa mu makubo tubadde tuli bubi nnyo 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 n'abakulembeze abo boolaba tebatufuddeeko. Ekkubo libadde bbi nnyo 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 nga bw'okiwulira naye tuli basanyufu nnyo tubadde nga tukubiriza abantu tukola bulungi bwansi tukola ki naye ng'era ekyamazima lyo libadde lyetaaga liyitemuko ku greda. Ajes Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kuteekateeka makubo ago era town clerk ne bakansalazi bakimanyi nti ebimu ku bipimo bye twakkaanya aw'okuteeka ssente ekkubo lirina okuba nga liweza fuuti 30.